BodaBoda y'emu ku ntambula esinga okukozesebwa mu bibuga ebisinga mu ggwanga lino. BodaBoda mulimu ogufunira ddala eri abasinga kuba abavubuka ensangi zino bamanyi n'okutunda ebyabwe omuli ettaka ly'abakadde baabwe okusobola okugula BodaBoda. Mu Kampala okusingira ddala zisinga kwettanirwa nnyo abo bataagala kubeera mu jjaamu na kulwa mu kkubo. Abamu zibanguyiriza emirimu gyabwe ate ng'abamu mwe beerimbika okukola ebikyamu. Zeeyongedde okubeera ennyingi mu ggwanga n'okukola ebikolobero gye kweyongedde ekireetedde ab'ebyokwerinda okuzisongako nnyo olukongoolo. Amatemu okuli ag'abasiraamu eyali omubaka wa Arua Ibrahim Abiriga, Afandi Felix Kaweesi n'abalala bangi ge gazze gakolebwa nga bonna bakozesa BodaBoda. Zibadde ezi bbiri nga kuliko babiri ne bakuba amasasi tuwali amasasi mu bbanga ne tugwa ffenna wansi tugenza boda bayiseewo ne bakkirira eri emmanga kati tugenza okujja nga bagamba Abiriga gwe basi. Obumenyi bw'amateeka buno obukudde ejjembo okukolebwa zi BodaBoda gye buvuddeko bwe baawaliriza President Museveni okuziwa ebiragiro. President mu kwogera kwe eri eggwanga yategeezanga buli muvuzi wa BodaBoda bw'alina okubeera ne permit, okwambala uniform oba reflectors. Want these helmets to have numbers illuminated, the ones which can shine at night, so that you can see the number here at the back and the number in front. Okuregisteringa si kibi, kirungi buli muntu abeere ng'amanyi wa waakolera wa asobola okusangibwa. Niyo obuzibu bw'eggwanga lino bukyali awantu wamu nti security ekigambo mundu kiyitiridde mu bantu. Osanga omusajja ali mu pulimo, ali mu sapatu, akutte mundu akarakala nayo mu bantu. BodaBoda tasobola kutemula muntu, tasobola kudduka, talina wayinza kuddukira. Era omuntu agenda kutemera omuntu connection eba nnene nnyo. Mu mbeera n'ebitongole bingi bizze bitandikibwawo olw'ensonga ezitali zimu, nga mu kino tusobodde okwogerako n'abamu ku bo okwongera okutanya ku nsonga zino. Kiki ekyabasikiriza okutandikawo BodaBoda nga muyita mu bitongole? Ebyo byonna tugikola ku birungi bya ggwanga lyaffe kubanga tuli bavubuka ate ffe tetulina mirimu, naye kati tusaze okwekolera ate okukola ekintu kituufu ekiyamba ggwanga ate nga kijja kiyambira ddala. Zo zikola zitya? Tezibadde byangu kubanga abadrivers of course twabatendekanga ne twegayira mpolampola ne batandika okwambala helmet. Abasabaze mujjukire bulungi nga safe boda tenajja was less than 1%. Zibadde nga kumpi tewali customer ayambala helmet ng'atambula mu Kampala. Mu nkola ya tekinologiya era akola emirimu mingi nnyo okusinga okubeera ku stage n'alinda bw'anaavuga piki oba omuvuzi okuva wano n'otusapaka ebuwaate n'okuma okuva ebuwaate paka wano ku third street tulina muntu gw'otutte oba n'obeera lake n'ofuna omuntu ku game n'akutuusa wano nga ku New Vision aho yatukoze bulungi, so tuba twagala abeere ng'akola efficient. So era otuusa omuntu bw'ofuna omusaabaze mulala mu kyekifo ky'olimu n'oweyongerayo. Awo wobadde osasula ground rent ya stage tukyetaga stage kati obeera otambula butambuzi mu kibuga ng'obeera okukola ssente. Natandika okuvuga bakasoma ab'obuvunaanyizibwa n'embeera n'ekyuka kuti luli nabeera nga awo nga ninatikka eiza abantu babiri ne kati natuyingira safe boda natandika tikka muntu omu. Bwe natandika otikka omuntu omu luli nalatikka nga babiri nga ndaba be baliko ssente, nate bwe natandika otikka omuntu omu nendaba ate nga kubanga nsobola otikka omuntu okuva mu Empererwe paka mu town ku nusu nga kakaaga na baka 7. Ne luli natikka ngo abantu babiri okuva mu Empererwe mpaka mu town 10 oluusi 2-5. Ensangi zino abantu bangi beeyunidde nnyo zi BodaBoda zino ezikolera ku masimu ziyite apps omuli Safe Boda, Taxify, Uber, Daljak n'ebirala, weewaawo ng'olina okubeera ne smartphone okusobola okugikozesa. Enteekateeka ki ze mulina eri abantu abalina ssente nga tebalina smartphones? Bw'obuzi bw'emisango buno musobola kubwewala mutya? Ekyobumenyi bw'amateeka kitandika ku mitendera ebiri. Waba okukunya amateeka gatamanyi traffic rules eziri mu Kampala. Ku BodaBoda okunyira BodaBoda teeka okubeera ng'olina driving permits. Oba tulina driving permits tukugamba tukwagala ne driving school Uganda Driving Service Agency ndi ku Buganda Road tusindikayo wa boda azze okusaba okuyingira ku BodaBoda n'agenda ne bamutendeka ng'ejja alina okuvaamu ku kkubo okuvuga pikipiki eyo oba nga talina ssente kusasula driving permit
fenga babuba tujene tusasulira permit n'atendekebwa kasitaita exams naita IOV na driving permit eyo awo tukatumukiriza okuga twogeddeko ne OC Traffic Julius Ruyima n'akubiriza abantu bonna abakola omulimu gwa BodaBoda okuyingira ebitongole eby'enjawulo basobole okubaawula kubamenya amateeka. BodaBoda bwe ziba nga ziri organized nga ekitongole ekyawuba nga bwolaba ekya boda ekya taxify abantu abo abemanyi balinako n'enamba omuntu bwakola awanya kunda akasawo ak'omusaabaze oba yeeradidde ebintu byeku n'owa boda abadde amubuze amanyi okumujja kuba kisooka ubundi gye baga reflector gye baba nayo kuliko number plate kuliko either number plate oba kuliko enamba eyo mu kitongole ekyekibiina ate enamba eyo eyamba okwidentify omuntu. Dickson Waiswa, Shube Nakaziba ne Nabira